Namukadde Isaac Nyabwana nga mutuuze mu Kasasiro zone ekisangibwa mu Luzira mu division y'e Nakawa yakedde okwekubira endulu y'omubaka w'ekitundu kino Engineer Ronald bali mwezo olw'abatamanya ngamba okweddiza ettaka lye ne batuuka n'okulikubako bbugwe newankubadde nga kkooti yali yayise ekiragiro obutabawo omuntu yenna addamu kulisaalimbirako. Namukadde ono agamba ettaka lino yaligula mwaka gwa 1998 era n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kibuga Kampala ki KCCA mu mwaka gwa 2018 kyajja ne kiryekenneenya era ne kirikakasa n'atandika n'okulisasulira emisolo kyokka yeewuunya abasaatuusi gye bavudde ne balifunako n'ekyapa. Ono alumiriza abantu babiri okuli Idi Basajja Balaba ne Agre Mukunda ng'ono y'omuntu y'omu eyali yakola ekyapa mu lukujjukujju ku ttaka ly'omwalo gwa Port Bell Luzira. Minisita omubeezi w'ebyettaka Sam Mayanja n'akisazaamu olwo n'akyusa obwanga n'abutunuuliza ettaka ly'omukadde ono eriweza desimolo 7 n'atwaliramu n'amaka ge. We've been paying when we acquired these plots. We didn't immediately put in our names, but we continued paying to KCCA. They invoice us and we pay ground rent. In somewhere in 2018, they came for a verification exercise and they registered us here as the owner-occupier of these plots and they waived the property rates from us. We have statements reading 0 property rates because we are owner-occupiers and our names are on those certificates. Ono si ye yekka agobebwa ku ttaka lino wabula ne balirwana abo kuli ne ssentebe w'ekyalo ogwali Betty nabo basula kutebuuke kubanga ekyapa ekigambibwa okufunibwa mu lukujjukujju nabo ettaka lyabwe kiritwaliramu era n'eryabwe akadde konna lyolekedde okutwalibwa. My neighbor bwe yali azimba yalina plans for this area era n'azimba bulungi ekisenge kye mukiraba kati wano ne wasigala nga wali open, there wasn't no development. Kati land grabber bwe yajja n'akola bye yakola without our knowledge. We were surprised one morning okusanga abakozi bazze bakubawo ebibaati kati nenvaayo nga chairperson neŋŋamba bannange ebiki ebigenda mu maaso nti wano waffe twaguzeewo neŋŋamba since when. Mu kiseera kino ettaka lino lyakubibwako ekibaati eri abasirikale abalina emmundu be balikuuma. Akulira akakiiko k'ettaka mu ggombolola y'e Nakawa Wilberforce Seryazi akakasizza nti akakiiko kakulembera tekafunanga muntu yenna agenda gikale okufuna ekyapa ku ttaka lino ekitegeeza nti Mukunda ekyapa yakifuna mu bukyamu. Tewali n'omu yali azzeeko waffe ku ssaba ttaka lino ate ne bwe wandibaddewo omuntu yenna ajja buvunaanyizibwa bwaffe bwakujja kukola inspection kulaba oba yenna nnyini. Oluusi muyinza okutuuka ku inspection nga bali mwezo aleese application ate si yaaliwo nga waliwo serunjogi gwe mulimu gwa Area Land Committee to verify ownership. Omubaka w'ekitundu kino Engineer Ronald bali mwezo agugumbudde akakiiko k'ettaka mu ggwanga olw'okugaba ebyapa ku ttaka lyekatasoose kwekenneenya nti oba liriko bannyini abalala. Ng'abantu bano bajja basasula emisolo, basasula ground rent, basasula property rates nga ne KCCA bamanyi gwe n'ova eri n'ojja n'ogaba ettaka lyabwe kati amaka g'ono omusajja nga Nkunda yalina tayito ye musajja mukadde wuuno ayinza n'okufuna pressure. Ono ng'ali wamu n'abakulembeze abalala beeyamye okukola buli kisoboka okulaba nga abatuuze bano bayambibwa era omubaka akwasiddwa okwemulugunya kwabwe akutwale mu Paalamenti. Mmeeya w'eggombolola y'e Nakawa Mugambe ategeezezza nti ekibbataka kyongedde okusensera ekitundu kino era mukadde kana abantu bangi basula bakukunadde. Tuvumirira ebikolwa bino era ffe tuli beeteefuteefu okulwanira abantu baffe paka ku ssaawa esembayo era olutalo tumanyi tujja duwangula. Naye tugamba gavumenti ti abantu bane bamanyi wano ye Mukunde na wali ye Mukunde lwaki tebakwatibwa ne basibibwa.